Ebiwoobe n'emiranga bibuutikidde eggwanga lya Isirayiri enkya ya leero eyaliko Ssaabaminisita era omukulembeze w'eggwanga lino Shimon Peres bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Shimon Peres abadde aludde ng'atawaanyizibwa ekirwadde ky'entunnunsi n'okusannyalala afiiridde mu ddwaliro ekkulu erya Isirayiri mu kibuga Yerusaalemi. Ono obulwadde bwamunyiikirira ssabbiiti 2 emabega nga yatwalibwa mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Shimon Peres bingi byakoledde eggwanga lya Isirayiri okuva ng'akyali muto. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 1962 ye yali omukulembeze wa Isirayiri ow'omwenda okuva mu mwaka gwa 2007 okutuuka mu mwaka gwa 2014. Ye yali Ssaabaminisita wa Isirayiri ow'omunaana okuva mu 1955 okutuuka mu mwaka gwa 1996. Yaliko minisita w'ensonga z'omunda okumala ebisanja 2, minisita w'ebyokwerinda okumala ebisanja 3, minisita w'ebyensimbi ssaako ne minisita w'ebyentambula. Agenda kujjukirwa nnyo mu ggwanga lino olw'okukomya akatyabaga akaali e Suez mu 1956 okulwana mu lutalo lwa Misiri ne Isirayiri okulangirira Isirayiri nga bw'etali nsi y'abaddu ssaako n'ebirala. Afiiridde ku gy'obukulu 93 era ng'abadde asomesa nnyo abantu ku ndya ennungi okusobola okuwangaala. Omubiri gwe gugenda kuteekebwa mu Knesset nga ye Paalamenti ya Isirayiri olunaku olw'enkya ate oluvannyuma wa kuziikibwa ku lusozi Herzal mu kibuga Yerusaalemi. Alesse abaana 3 ne nnamwandu 1. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe. This is Kingdom TV.